We should bring at least a table. Okay. Never found out the boys one. Don't come back. So can you choose? This is what we do like an hour before the festival. So when that's how we want to start. Sound right? Actually, the ones that are down. Which was this? The sound of this. Card list, everyone. One day. Can't go weeks. Yeah. Yeah. We'll try to deal out so that. He upgraded by camera. But he upgraded the camera. The election or something similar to that has just happened. You all know General Chagulanyi Tamu Robert is effectively under house arrest, under illegal detention. He did see, as Honorable Zaki was trying to get there, he was brutally arrested. I'm now honorable. For the first time being addressed as a remand center. Perhaps his crime was defeating Mr. Museveni on the day he had elected as his crowning as an emperor. That was byonna bye tuyiseemu nga muli mabega waffe nga bwe muzze mulaba ensonga eziri mu ggwanga lyaffe za byafaayo. Tuyise mu kalulu ak'ebyafaayo akamaanyi Museveni yali ateekwesenga amatikkira ge n'asanga nga tewaliwo nnamulondo yakutuulako, era yagenza okwetegereza nga agali amatikkira bannayuganda basalawo okweddiza eggwanga lyabwe. Tubeebaza byonna okugumiriza bye tuyiseemu byonna mu masasi amangi, mu tiyagaasi, mufiiridde abaana, abakyala n'abamu abatuusiddwako ebisago ebya buli ngeri nga ne pulezidenti waffe mwali olunaku kubanga ebisingawo obungi tujja kwongera okubyogerako mu ssaawa eziddako
tuza okutegeeza eggwanga nti ebyavudde mu kulonda kwa president ebyalwangiddwa mwami byabakamajjo ne ttiimu ye nga NUP ebitukwatako era twabiganye era tubigaana. Owoolyawo okulonda okwayogeddwako kwabadde walala netwetabamu ebyo byavuddemu situbimanyi era situbikkiriza. Mu kiseera kino tuli mu kumaliriza omulimu gwaffe ogw'okukuŋŋaanya obujulizi bwonna obukwatagana n'ekibba kalulu ekiswaza ekyagenze mu maaso buli omu kye yalabyeko. Twongere okutegeeza eggwanga ebyabaddewo ate tutegeeze bannayuganda ekiddako, kubanga tukkiriza nti mwami Museveni ne mwami Byabakama si be balina obuyinza bw'eggwanga lino. Obuyinza n'amaanyi g'eggwanga lino gali mu bannansi abasazeewo okulonda president candidate wa NUP. Honorable Kyagulanyi Ssentamu president waffe yasibiddwa mu maka ge, tasobola kutuukibwako muntu yenna okuggyako ab'okwerinda ababuka ekikomera kye. Twali asobola mutwalira kyakulya, takkirizibwa kufuluma yadde kugenda okugula ekibiriiti. N'olwekyo eyo embeera mwali. Tusaba nga NUP abo abali mu kukuulya Honorable Kyagulanyi amusibidde wakaawe okuta Kyagulanyi mu bwangu ddala. Bw'aba alina omusango gwe yaziza gwe mumanyi, kooti nzigule era twebuuza lwaki mumutwalayo. Ekirala, mu kiseera kino ffe tumanyi Honorable Kyagulanyi gye twatambulidde n'ebyo obujulizi bwe tulina nti bannayuganda baamuwa obululu era yawangula nga president. Okusibira omuntu wawangula ewaka ne mumusiba nga temwogedde nansonga lwaki mumusibidde ewaka, ffe nga ba NUP tubawaddeyo ssaawa busaawa ekyo mukiviireko ddala, kubanga ebinaakivaamu bijja kuba bisibu. Nti tumaliriza enteekateeka yaffe ey'okusunsula obulunga bwe bwabadde. Empapula ezisinga ezalondeddwako tuzikuŋŋaanyiza, neera gye mutambulira mulaba nga amagye n'ebitongole bikuumaddembe biri mu kunoonya empapula okwalangirwa Honorable Kyagulanyi ku buli district, era waliwo abantu baffe be bagenze bakwata nga banoonya empapula ezo. Twagala kubategeeza nti ne bwe munaakwata empapula tetuli bakapere era tubirina ebyavudde mu kulonda ku buli district, mukola kyabwereere okujjako ng'ensi Uganda gye musenguddewo. Twagala okusaba bannayuganda naddala abawagizi ba NUP okubategeeza nti amakubo gonna agasoboka okulaba nti obuwanguzi bwaffe busigalawo bwe mwakoze n'amaanyi ge mwataddemu tegajolongobwa, tugenda kukikola kuba tulina obusobozi obukikola. Olwekyo mbeere bamalirivu, abakakkamu nga bamalirivu. NUP ne bannayuganda mwenna ti sabbiiti ejja kwe kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu, bameya b'ebibuga ne baservers district. Tubasaba ekibba kalulu ekyabaddewo kuba kyabadde kigenderere oba balamu amaanyi kireke batiisa, tujja kweddiza eggwanga lyaffe okwagula okutuuka wansi. N'olwekyo mugende ate n'amaanyi mangi nnyo n'obusungu bungi nnyo, mulonde abalina ambuleera tujja kukyusa eggwanga lyaffe kuba eggwanga liri mikono gyaffe. Ate ffe bannayuganda tetwagala kyetukola. Tusaba mu kiseera kino mutuwe obudde tumalirize omulimu gwe tuliko, tujja bategeeza ekiddako mu bwangu ddala. Ekisembayo olunaku lwajjo nga mwami Byabakama alangiridde mwami Museveni nti yawangudde, twalinidde ab'NRM okujaganya ndoza babadde bagenze mu buwaŋŋanguse, twabalabye naye twalabye abakuumaddembe nga mufo ky'okujaganya ate bo beekalakaasa, bakuba amasasi mu bbanga ne tiya gaasi, ne basawo ne kafyu okuva ku ssaawa 12. Kyetwebuuza oba bakuumaddembe beekalakaasa, ne twagala okubawa amagezi nga NUP nti abasajja n'abakazi abambadde yunifoomu y'eggwanga mulekeraawo akajjanja n'olugezigezi n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Tufunye alipoota gye bassa abantu mu ludda olw'olweggulo
kubanga babasanze batambula mu kabuga k'ekinooni ku luguudo lw'Embalala basseewo omukyala n'omwana we amasasi gabasanze waka kubanga bakuumaddembe baadde bajaganya oba okubba akalulu oba beekalakaasa okubba akalulu situmanyi mu kibuga kya Nnyendo mu kibuga Masaka bakubye abantu amasasi tunakumanya muwendo naye tukyafuna n'alipoota endala twagala kusaba bakuumaddembe mukkirize Mwami Museveni agende temugenda naye kuba temumanyi gy'alaga mulekere bannayuganda eddembe basalawo ebiseera byabwe eby'omu maaso. Thank you. Our Deputy President. Honorable Matthias Fuga. Fair and square is a good. We know that NUP has swept, so to use the word, NUP has been able to get in this election. Thank you. He just tweeted, I guess by his account, on his Twitter account, that one out of 4 John Sparks, Sky News. You say that Ugandans reject the results. That was arrested last night. Police has now raided their home in Bokoto, and we shall implore you after here, we'll be heading there to establish what's going on. So they are raiding places where they think these DR forms are being held. Clearly they have a lot to hide because these are our DR forms, we're entitled to them. They were given to us by the Electoral Commission. Why are you stealing them? You're clearly stealing them so that you can try and match them with the ones that you have, which you have cooked up, which you have concocted. That's what is happening currently. And we think that it's very problematic, and we cannot just sit by and assume that everything is all right. Lastly, it's a very clear one. We are still on course to see that there gets to be change leadership in this country. So yes, to pursue change. I think that's very clear. So we will pardon us. We now want to run to this place where our You became too much of a politician, my friend. we're just going to okusookera ddala tuusa okwebaza kwange eri bannawakiso olw'okutuwa akalulu. Bannawakiso bonna era buli munnawakiso yonna gy'oli weebale kutulonda, weebale kubalirira. Naye nsaba okuba nga mbasaba bannawakiso tube nga twongera okulinda kiki ekigenda okuva ku kitebe wano ku nsonga ya pulezidenti. Tubasaba olunaku lwokusatu tusooke tulonde. Mateera nga bwanika yakutte flaga yaffe eya NUP. Ku lunaku nga 25 tugende tulonde ba mayors. Olunaku olw'essatu February tulonde ba ssentebe. Tetukoowa tetuwanika naye bannawakiso omubaka omukyala nyongera obbajjukiza ensonga ze nnayogeddeko ezituleese tukwatire wamu. Z'ensonga ze zimu ze tugenda okukwasaganya wamu. Buli omu mu kkalayo, buli omu mu kutegeerako, buli omu mu ngeri yo tugenda kuba nga tutambulira wamu. Tusule ekibuga kyaffe ekya Wakiso tukiteeke ku mutindo. N'olwekyo abantu ba Wakiso mbasaba tube nga tunyweza nga bwe tugamba together we win. Agalume wamu gegalume ennyama. Tutambuze district yaffe tugiguze aye tugenda kisobola. Wakiso bayagadde ensonga ze twabannyonnyodde nti bannawakiso beetaaga okukiikirirwa ng'ate okukiikirirwa kuno kulinamu enjawulo nga tutunuulira ebyo ebituluma nga bannawakiso nga tutunuulira ki kye tuwaayo nga tusaana tube nga tukyogera. Bannawakiso baatunuulidde ekyo ne bagamba waliwo ensonga lwaki bannawakiso balina okufuna omubaka omupya. Era mbajjukiza nti kye nayimiriddeko nga mbategeeza ti Wakiso district tulina ekyenjawulo kye tuli. Mikwano gyange mbategeeze kye tugenda okwongera okuyimirirako. Essaawa eno mwasazeewo era ne muganda Lwima abe nga atukwasaganya kye kimu kye nkyaliko
mbasaba tukolere wamu era buli we naabayitanga buli we naabategeeza nga tulina ensonga gye tulina okwogerako nga bannawakiso gye tuba tunyweza mbategeeza nti ensonga zino tuzitunuulidde era tuzeetaaga tulage ekibuga ekisinga abantu obungi mu Uganda ate tulage ekyo bannayuganda kye basinziirako ne baba nga nabo babaako kye bafuna kubanga ffe tuba nga tulina kye tukuteeka mu ggwanika nga bannamba 2 kitegeeza bannayuganda bangi abafuna mu Wakiso n'olwekyo z'amaanyi mwandaze essanyu mwandaze obukwagala kwe tuba tuyimirirako tutambuze disitulikiti eno ngenda kuba mbatuukako naye tusooke tugende tulonde abo abakulembeze abagenda okunyambako tube nga tutambuza disitulikiti eno eyawamu eya Wakiso kubanga abakulembeze ab'ebitundu bino bye tukyalina okulonda bituyamba kinene nnyo okutambuza emirimu naye